Olunaku olw'eggulo ekibiina ki NRM kyakomekkerezza Ttabamiruka waakyo eyayindidde ku kisaawe Kololo mwe baalondeddwa obukulembeze bw'ekibiina kino obw'oku ntikko. Wabula ebifo ng'ekyakiikirira abasuubuzi mu ggwanga, akakiiko k'abavubuka n'abagenda okukwatira ekibiina kino bendera ku babaka ba palamenti abakiikirira abavubuka tebyalondeddwa oluvannyuma lw'emivuyo egy'enjawulo. Kati olunaku olwaleero ababadde bavuganya ku bifo bino bavumiridde emivuyo egyeyolekedde mu kulonda kuno. Soka kya byonna nti ku gate wali wayingiramu abantu abatali ba delegates. And ffe tulowooza kyekyaleeta obuvuyo okusingira ddala nga tuli omwo munda. Ensonga ey'okubiri, akalulu kano twali tukakuba kiro. Bano era beebuuzanga bba abavubuka bwe banaasobola okukwasaganyamu kakuyege waabwe olw'ensimbi ezeeyolekedde Kololo. Ssente okuyingira Kololo tekyabadde nnyo kyakwekweka, kino kyabadde namu open, ssente bazimuwa omuntu omulabirako ddala. Mune mulowoozeemu ffe abavubuka nga tujja okwesimbawo. Sente ezo tuba tuzijjawa. Emivuyo gino bagitadde ku nteekateeka z'akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina kyabwe kye bagamba nti tekaabadde kalambulukufu. Bagambanga NRM youth chairperson mukole wano line. Ne bagamba bonna ba delegates ogendeyo, so it was a national nga toyinza kwawula nti ono ava mu eastern, ono ava mu northern, ava mu western. Ffe tugamba nti omuntu omutuufu alina osooka otulunga mwene ensonga. Alina beera party chairman. Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Bwe batyo baagala omukulembeze w'eggwanga aveeyo yenyigire butereevu mu kulondebwa kwabwe olw'obwesige bwe batalinamu akulira akakiiko k'ebyokulonda mu kiseera kino. Tusaba party chairperson waffe, that is His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ne NRM Electoral Commission. Tusaba okuba meetinga tubabulire ensonga oba kiki kye tulowooza kana akalulu okubeera free and fair for us. We pray that the president takes center stage as the observer of this election. Bano beebuuza ddi okulonda kwabwe lwe kunaategekebwa. Kyatuyisizza bulungi nti okusanga abaana bava mu Northern Uganda, Eastern Uganda ne balekawo emirimu gyabwe, families zaabwe ne bajja ne babeera e Kampala for 4 days. Netabeera na kalulu. Baagala n'ekifo we banaalondera kikyusibwe olw'ebyokwerinda. The best place for this election to happen is actually State House. Nowhere else. State House. Wabula yayogerera ekibiina ki NRM Emmanuel Dombo ategeezezza nga bwe balinda ssentebe w'ekibiina kyabwe abalambike ku ky'okuzzaako. National Chairman bwe yawadde twagenda kubeerawo okubuuliriza ku mivuyo ejjayogerwako mu kulonda kwe twalina e Kololo. Agenda kuzikolako ng'amaze okufuna alipoota enaaba evudde mu tribunal nga bwe yasuubiza. Ono abawadde obweyamo nga bwe bajja okubategeeza ddi okulonda lwe kunaateekebwayo n'ekifo aw'okulondera. Kale abavubuka abali eyo njagala bagumiikirize ne banenkolera gyange ba entrepreneurs nabo tubasaba ti bwe binaabanga biwedde bagenda kubalaga olunaku ddi okulonda we kugenda okukolebwa. Okulonda kw'abavubuka okukyankalana kyaddiridde okulangirira Collins Tanga ku buwanguzi bwa ssentebe w'abavubuka mu ggwanga abalala kye baawakanyizza. Andrew Kagwa, Agafeeyo, Spark TV.